Millioni zonna zibatuwadde mu corona te mutubuulire zaalagawa bantu ba opposition nabo waliwo bawagirira zaalagawa. Where is the money? Abantu tebalina mask okukebera covid mitwalo 3 mwene ekonoma mutaddewo emitwalo 3 agamukebera covid agajjewa baana bamwe bokka bagayina mwe mugayina gwosobola okujja ku account million 10 bakebera abantu bo bana Uganda tebazirina. Dr. Diana beerako n'ekisa Dr. Achenyi beerako n'ekisa bakazi mmwe muyina omululu muyina engeri gye mwagala buli kintu kibe kyammwe buli kizimbe ekisituka mu Kampala kyammwe obubbi bubafuukidde obubbi muli babbi nze ngenda babuulira abana Uganda batuufu ne ba minister ngenda boogera n'oba wa NRM ne ng'oli mubbi mulowooza ate Uganda eri ku bya minister nze siri ku minister yenna please Minister of Health lwaki ojjako abantu mitwalo 3 obalemesa okgenda mu ddwaliro Diana sente ozitwala. Where are you taking the money? Where are you taking the money? MTN yatuwa World Life netuwa IMF netuwa buli company netuwa amamotoka naye bannange omuntu yakola omuntu wa Katonda yakola oli greedy oli mubbi mu face za kamera ne batuula bati era kandi test kati mutubuli abalwadde bali bameka balimba bulimbi abo tebakyayina statistics yenna abo ba doctor balimba. I bet Dr. Diana tutera abalwadde abali mu Uganda. I bet n'olwo Dr. Achenyi lwonna lukovu lulinga olwo lubanuunamu ebyenda saagala nze tondeta nkomuntu mutemu obantu tebalina abantu mu surprise omuntu agende bamukebere mitwalo 5-8 naye okumanya nga mwagala sente ebizimbe ne baganda bamwe okuwola obulungi ku Bulaaya n'oggula obutuuze n'eddagala eribajjanja b'ebirwadde ebibaluma tujja bibuulira n'ensi ebirwadde ebibaluma very soon kubanga sibategeera. Why are you raising buli kintu abantu balwadde tewali bujjanjabi tewali batulimba nti bagenda ku simanyi Nambole tugenda giteekamu abantu bonna baliwa. Where are the people? Oyo Dr. Diana talina mulimu gwatukoledde talina agenda ndope wa president Kigwe anti buli agamba ko nga bamulopa ndopa kabule ngano gwe okumanya president tunaddawo tunatyewe tuneyamba mu nyumba omuntu oliba kuwadde wa minister bakugambe budget yiyo ensi zonna zituwadde sente batuwadde obuwumbi n'obuwumbi bw'esente kyokka nti babulabako teri alaba ku sente abantu batubuuza ffe bennyina bawagira ina minayisima mubeemu ku kisa masi ebintu bye mwasuubiza abantu biriwa mu mazima biriwa. Dr. Diana ebizimbe ebiri muno mwonna mu Ntinda byabwe ezo kalina ze mulaba zisituka hostero zaabwe nze weenale mubabudde kalina zaabwe gwe munaku ddaawo nze I don't depend on those people mbamanyi najja mwenale mungamba manyi they are very heartless to Ugandans they are. Nze ndi ku Museveni I don't trust people of NRM I don't. Nze ndi ku Museveni as an individual cause nasobola sitegera birowoozo bya NRM I swear kuba minister abamu kubanga tuli mu bulwadde to stopping any campaign nino aba minister ngira obulango tebweyongera bana Uganda tebali aweya teri campaign gyolaba campaign yaggwako de ya coronavirus tebakyakola campaign naye nga sente Dr. Diana zayina ne family ye mama beba abayina ebisenge bya sente. Dr. Achenyi yakafuuka minister naye n'olaba ku hoteli gyasitula mu Kampala wano n'olaba hoteli gyali mu kusitula Dr. Achenyi ojja otegeera nti abantu balina omutima. Nze sitrusting abasawo tokyambuulira ebyo abantu bonna ba mitima gyakwekkusa babbi ne president w'ennamula jamuga president nawe government ye egaze nnyo abantu oyina babbi bubbi begaggasa nkugambye genda olaba famire z'abantu bano engeri gye zigenda mu America Canada genda obalaba obutuuze sente ze babugula $5 $5 bagulira baana baabwe genda Canada kati gwe ddaawo gaano nnyo ddaawo ati nze buno nkera ku kyayi sikyategeera bigenda mu maaso nze ndi ku bulwadde nze simanyi kyenyinza kubeerawo proud nti kalina yange eggwaddi kalina eggwaddi simanyi hostero neweene eggwa Dr. Diana osobola okufa nga yeggwabba kyoyagaliza mukakitawo lutanyuku lwoyagaliza mukakitawo lutanyuku abantu abali mu field netwegayirira just maski ng'ate gavumenti yazisasulira netutafuna masiki zetuwa abantu n'omugamba Dr. bannange fetuwa information wa nenga budget ziyita
oyo simanyi ne Nabakooba ICT nunga bannange campaign ziri vacho sente zaayita ezakubeera ku social media ndiki Nabakooba kwegaggasa yali mu polisi nga mwavu kati w'omutunula ipisi zonna nnene oba bamu opiso simanyi nakumanyi yali musiiwuufu ng'akola mu polisi Nabakooba yali musiiwuufu naye genda omulabe yenna yayeruka oba beekubamu n'empiso oyinza omuyita zali Nabakooba oyinza omuyita zali ipisi ziti nkugambye zibayitira buli bati mutemagane naye olunaku olwo Bannayuganda bajja balabanga oli wanodduka baliwa gundi nga yatubonyaabonya bakaleke nga yabonyaabonya e Uganda bakaleke aliwa yakola muntu ono fe wetuli tubalaba babalaba gwe weeyise gwe Dokita Aceng weeyise abantu bakulaba ovudde ng'oli musiiwuufu ogejjedde mu korona okaziye mu korona ozimbye amayumba mu korona Dr. Diana abantu bakulaba balaba famire y'engeri mmwe gye mweyisa mulya ku Serena mwebaka Serena wiiki 2 bagagga bavundu naye ne ku Amini baaliwo ne ku Obote baaliwo ku Binaayisa baaliwo ku Muteesa baaliwo sigwosoose you are not the first nkubuulira ojja kudduka we tuli we shall not run. I'm telling you we shall not run. Obubbi buli bwa minister n'omugabane bakuwa budget billions at least kale ne bwotwala zino ne zizimba kali nazo zino endala zibuleke Bannayuganda bafune service tasobola kazi ni wange anti wange simanyi nnyo okwesimba omululu nze singa ba mu cabinet ya Museveni not at all.